Swadde luno nakunakuna emizindalo bwegiganye okwogera nga yayise abakungu abagenyi baffe okuva mu mawanga ag'enjawulo abazze okukyalira Uganda babadde bakaka bannayuganda oteekako plastic smiles olw'abagenyi bano munnange ate omukulu aswaluse olunaku olwaleero era bw'atyo ne yeevuma abakulu abategese enteekateeka eno anti emizindalo giganye okwogera naye nga lwaki muba muswala bwe mutyo Bantu ba NRM banange muswaleeko banange mweddeko muswaza eggwanga lyaffe mwapa sente ekintu kyaguddewo bugwi oba ekintu mwadde mukimanyi sente bazibawa mubba nzibe mubba bubbi banange kuno okuswala kwa njawulo naye bannange pulezidenti we Kaguta Museveni eggwanga ddala kituufu likulemye olaba n'emizindaalo obuzindaalo giremereddwa okwogera nga olina abakulembeze ab'enjawulo abakulu ab'enjawulo naye bannange okuswala kuli wano bannange okuswala kuli wano bannange mutuswazizza nnyo basajja mmwe mutuswazizza nnyo basajja mmwe mulaze eggwanga lyaffe terikyafugibwa bino bisesa ate binyi kubanga ate Bannayuganda tulabe nnyo n'okuba nga tusekererwa busekererwa bannange kuno okuswala emizindalo gigenda gitya okwogera essente zonna ze mutaddemu obuwumbi n'obuwumbi obw'essente empitirivu ne mugamba nti mubadde temuli lwede emizindalo gigana okwogera bannange mutuswaziza nnyo basajja mmwe lwaki muswaza eggwanga Minister of ICT and National Guidance Kulisi Balyomunsi yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda titwegatte tuseke tusinike amannyo tutekeko ka smile nga twaniriza abakungu bannaamu oba mwana we bamuwamba nga ali mu kuvundira mu kkomera olina okuseka oba bamenye ennyumba yo ne bizinensi yo ne bagisuula eri bayisewo oluguudo olina okuseka oba mwana we ali mu kuvundira mu deportation ne Saudi Arabia ne musaba walabba awalala olina okuseka oba tolina kyakulya olina okuseka taamu egenze kutandika tolina school fees bakugoye okolera olina okuseka lwaki byonna tubikola nti bannayuganda balage nti basanyufu abakungu baleke kutwala kifaananyi kibi bulijjo betubagamba ebyo tyenkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okukunama kati mukitegeera nti bannayuganda ba mugaso eri ensi yaabwe nti mulina kugizimba nga musinziira ku bo we batali temuliiwo lwaki bulijjo mubayisa bubi bannayuganda ate nga mubeetaaga abantu abasinga obungi balina mu kwebuuza naamu byebiki ekigambo ekyo naamu kiggwayo non-aligned movement lwe lukiiko olugatta amawanga mu nsi yonna gannampawengwa during Cold War olutalo lw'ebigambo nga lugenda mu maaso waaliwo powers zaali bbiri twalina eri ku saidi ya Soviet Russia gyeri gye bayitanga pro-Soviets abaali bawagizi ba Soviet Union twalinawo n'abali bawagira abazungu oba giyite pro-America in other words capitalist versus socialist n'akali akaani tonkwatira ku kange amawanga agaali gakyakula ne gagamba tetugenda kwenyigira mu ntalo z'abanene kubanga bonobeera pro-Soviet amawanga g'abazungu gagenda kukukyawa bonobeera pro-America abalasha bagenda kukukyawa bone bagamba fe ketubeere wakati nga tuli neutral nga tuwali gwe tuwagira batandikawo omukago ogwo ogwa naamu zaali ensi ttaano ezatandika ekintu kino kwaliko India kwaliko Yugoslavia kwaliko Egypt kwaliko Indonesia n'ensi endala njerabidde nezeegatta nezikola omukago guno nezitandikawo kati obudde buno ziri ensi 12 eziri mu mukago guno actually gwe mukago ogusinga okubeeramu ensi nnyingi ng'ogyeko United Nation yesooka eyina ensi 193 eno neddako eyina 12 kitegeeza nti abakungu 12 bwe bajja ne bagenda mu nsi eyo kingi kye bagattako wooteri zigenda kujjula bagenda kuleta ku $, bagenda kutambula kuba tusobola bakontrolinga bagenda kutambula mu bifo ebyenjawulo kyokola government egamba museke mbereko ne kasimayiro lwaki batwale ekifaananyi ekirungi
Neka lwaki mwagala abantu mu kibakake lwaki temwakikola dda kubanga tukimanyi bulungi singa bateweetegese ne batasiima wooteri ne balaba enguudo embi abantu bagambe ebigambo ebibi oli bwanadda tagenda kudda kuba jambuuza Uganda bw'ogenda okukola osobola okudda oli adde mwagamba gavumenti eba esazeewo dda bwatusazeewo todda kubanga abaana bangi bali makobeera bali mu kuvundirayo abatalina musango bawandiike so kyali badde kirungi ne mulongoosa ekifaananyi kyammwe nga temunnatandika kwenyigira mu nkuŋŋaana nga zino ne mulaba nti national park gye ziri wonna wali watereke bulungi wooteri buli kimu kama nti omuntu bw'ajja yeegombe bugombi komawo mu ggwanga Uganda kulambula aleke genda nga alowooza Uganda tujambye tutya enguudo mbi Uganda tujambye tutya abantu baayo bali bubi kyova olabanga mukaka abantu okusinika amannyo n'okuseka musobole okufuna ekifaananyi ekirungi mukyayagala kuba twagala Uganda ensi ekulaakulane twagala abakungu bano kubanga kabeera katale k'amaanyi obudde buno mwalimu ategesedde abantu abali awo abagenda okudisplayinga Uganda biki bye batunda Uganda tulina innovation ki Uganda tulina ki nti abantu baddeyo ng'alidde ku kintu kyonna ekyomunna Uganda akakase nti bannange eno ensi kyekyo buli omu genda okyaleyo ne bannayuganda bwe banaakaaba ne balaga ekifaananyi ekibi olukiiko lujja kuba lutusaze busazi lwaki mulema okumanya nti mukolera bannayuganda ate nga mulina okubeetaaga yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda titwegatte tuseke tusinike amannyo tutekeko ka smile nga twaniriza abakungu bannaamu oba omwana we bamuwamba nga ali mu kuvundira mu kkomera olina okuseka oba bamenye ennyumba yo ne bizinensi yo ne bagisuula eri bayisewo oluguudo olina okuseka oba omwana we ali mu kuvundira mu deportation ne Saudi Arabia ne musaba abawalabu awalala olina okuseka oba tolina kyakulya olina okuseka tamu egenze kutandika tolina school fees bakugobye wokolera olina okuseka lwaki byonna tubikola nti bannayuganda balage nti basanyufu abakungu baleke kutwala kifaananyi kibi bulijjo bye tubagamba ebyo tyenkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okukunama kati mukitegeera nti bannayuganda ba mugaso eri ensi yaabwe nti mulina kugizimba nga musinziira ku bo we batali temuliiwo lwaki bulijjo mubayisa bubi bannayuganda ate nga mubeetaaga abantu abasinga obungi balina mu kwebuuza naamu byebiki ekigambo ekyo naamu kiggwayo non-aligned movement lwe lukiiko olugatta amawanga mu nsi yonna ga nampawengwa during Cold War olutalo lw'ebigambo nga lugenda mu maaso waaliwo powers zaali bbiri twalina eri ku saidi ya Soviet Russia gyeri gye bayitanga pro-Soviets abaali bawagizi ba Soviet Union twalinawo n'abali bawagira abazungu oba giyite pro-America in other words capitalist versus socialist n'akali akaani tonkwatira ku kange amawanga agaali gakyakula ne gagamba tetugenda kwenyigira mu ntalo z'abanene kubanga bonobeera pro-Soviet amawanga g'abazungu gagenda kukukyawa bonobeera pro-America abalasha bagenda kukukyawa bo ne bagamba ffe ketubeere wakati nga tuli neutral nga tuwali gwe tuwagira ne batandikawo omukago ogwo ogwa nnaamu zaali ensi ttaano ezatandika ekintu kino kwaliko India kwaliko Yugoslavia kwaliko Egypt kwaliko Indonesia n'ensi endala njerabidde ne zeegatta ne zikola omukago guno ne zitandikawo kati obudde buno ziri ensi 12 eziri mu mukago guno actually gwe mukago ogusinga okubeeramu ensi ennyingi ng'ogyeko United Nation yesooka eyina ensi 193 eno neddako eyina 12 kitegeeza nti abakungu 12 bwe bajja ne bagenda mu nsi eyo kingi kye bagattako wooteri zigenda kujjula bagenda kuleta ku $, bagenda kutambula kwa tusobola bakontrolinga bagenda kutambula mu bifo ebyenjawulo kyovola gavumenti egamba museke mbereko nekasimayiro lwaki batwale ekifaananyi ekirungi naye kati lwaki mwagala abantu mu kibakake lwaki temwakikola dda kubanga tukimanyi bulungi singa bateweetegese ne batasiima wooteri ne balaba enguudo embi abantu bagamba ebigambo ebibi oli bwanadda tagenda kudda kuba jambuuza Uganda bw'ogenda okukola osobola okudda oli adde mwagamba gavumenti eba esazeewo dda bwatusazeewo todda
kubanga abaana bangi bali makobera bali mu kuvundirayo abatalina musango bawandiike. So kyali badde kirungi ne mulongoose ekifaananyi kyammwe nga temunnatandika kwenyigira mu nkuŋŋaana nga zino. Ne mulaba nti national park gye ziri wonna watereke bulungi, woteeri, buli kimu kama nti omuntu wajja yeegombe bugombi komawo mu ggwanga Uganda kulambula. Aleke genda nga alowooza Uganda tujambye tutya, enguudo mbi, Uganda tujambye tutya, abantu baayo bali bubi. Kyova olabanga mukaka abantu okusinika amannyo n'okuseka. Musobole okufuna ekifaananyi ekirungi mukyayagala kuba twagala Uganda ensi ekulaakulane. Twagala abakungu bano kuba nkabeera katale k'amaanyi. Obudde buno mwalimu ategesedde abantu abali awo abagenda okudisplayinga Uganda biki bye batunda, Uganda tulina innovation ki, Uganda tulina ki. Nti abantu baddeyo ng'alidde ku kintu kyonna ekyomunnauganda akakase nti bannange enensi kyekyo buli omu genda okyaleyo. Ne bannayuganda banaakaaba ne balaga ekifaananyi ekibi, olukiiko lujja kuba lutusaze busazi. Lwaki mulema okumanya nti mukolera bannayuganda ate nga gye bayitanga pro-Soviets abaali bawagizi ba Soviet Union, twalinawo n'abali bawagira abazungu oba giyite pro-America. In other words, capitalist versus socialist. N'akali akaani tonkwatira ku kange. Amawanga agaali gakyakula ne gagamba tetugenda kwenyigira mu ntalo z'abanene kubanga bonobeera pro-Soviet amawanga g'abazungu gagenda kukukyawa. Bonobeera pro-America abalasha bagenda kukukyawa. Bo ne bagamba ffe ketubeere wakati nga tuli neutral nga tuwali gwe tuwagira. Ne batandikawo omukago ogwo ogwa nnaamu. Zaali ensi ttaano ezatandika ekintu kino. Kwaliko India, kwaliko Yugoslavia, kwaliko Egypt, kwaliko munsi. Yavuddeyo n'ategeeza bannayuganda twegatte, tuseke, tusinike amannyo, tutekeko ka smile nga twaniriza abakungu bannaamu. Oba omwana we bamuwamba nga ali mu kuvundira mu kkomera olina okuseka. Oba bamenye ennyumba yo ne bizinensi yo ne bagisuula eri bayisewo oluguudo olina okuseka. Oba omwana wali mu kuvundira mu deportation ne Saudi Arabia ne musaba abawala abawalala olina okuseka. Oba tolina kyakulya olina okuseka. Tamu egenze kutandika tolina school fees bakugobye wokolera olina okuseka. Lwaki byonna tubikola nti bannayuganda balage nti basanyufu, abakungu baleke kutwala kifaananyi kibi. Bulijjo bye tubagamba ebyo tyenkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okukunama. Katulo mukitegeera nti bannayuganda ba mugaso eri ensi yaabwe, nti mulina kugizimba nga musinziira ku bo, we batali temuliiwo. Lwaki bulijjo mubayisa bubi bannayuganda ate nga mubeetaaga? Abantu abasinga obungi balina mu kwebuuza nnaamu bye biki? Ekigambo ekyo nnaamu kiggwaayo non-aligned movement. Lwe lukiiko olugatta amawanga mu nsi yonna ga nnampawengwa. During Cold War olutalo lw'ebigambo nga lugenda mu maaso waaliwo powers zaali bbiri. Twalina eri ku side ya Soviet, Russia gyeri gye bayitanga pro-Soviets abaali bawagizi ba Soviet Union. Twalinawo n'abali bawagira abazungu oba giyite pro-America. In other words, capitalist versus socialist. N'akali akaani tonkwatira ku kange. Amawanga agaali gakyakula ne gagamba tetugenda kwenyigira mu ntalo z'abanene kubanga bonobeera pro-Soviet amawanga g'abazungu gagenda kukukyawa. Bonobeera pro-America abalasha bagenda kukukyawa. Bo ne bagamba ffe ketubeere wakati nga tuli neutral nga tuwali gwe tuwagira. Ne batandikawo omukago ogwo ogwa nnaamu. Zaali ensi ttaano ezatandika ekintu kino. Kwaliko India, kwaliko Yugoslavia, kwaliko Egypt, kwaliko Indonesia, n'ensi endala njerabidde ne zeegatta ne zikola omukago guno ne zitandikawo. Kati obudde buno ziri ensi 12 eziri mu mukago guno. Actually gwe mukago ogusinga okubeeramu ensi ennyingi ng'ogyeko United Nations. United Nations yesooka eyina ensi 193, eno neddako eyina 12. Kitegeeza nti abakungu 12 bwe bajja ne bagenda mu nsi eyo kingi kye bagattako. Wooteri zigenda kujjula, bagenda kuleta ku $,
bagenda kutambula kwa tusobola bakontrolinga bagenda kutambula mu bifo ebyenjawulo kyovola government egamba museke mbereko ne kasimayiro lwaki batwale ekifaananyi ekirungi ne kati lwaki mwagala abantu mu kibakake lwaki temwakikola dda kubanga tukimanyi bulungi singa wateweetegese ne batasiima wooteri ne balaba enguudo embi abantu nabagamba ebigambo ebibi oli bwanadda tagenda kudda kuba jambuuza Uganda bw'ogenda okukola osobola okudda oli adde mwagamba gavumenti eba esazeewo dda bwe tusazeewo todda kubanga abaana bangi bali makobeera bali mu kuvundirayo abatalina musango bawandiike so kyali badde kirungi ne mulongoosa ekifaananyi kyammwe nga temunnatandika kwenyigira mu nkuŋŋaana nga zino ne mulaba nti national park gye ziri wonna watereke bulungi wooteri buli kimu kama nti omuntu wajja yeegombe bugombi komawo mu ggwanga Uganda kulambula aleke genda nga alowooza Uganda tujambye tutya enguudo mbi Uganda tujambye tutya abantu baawe bali bubi kyova olabanga mukaka abantu okusinika amannyo n'okuseka musobole okufuna ekifaananyi ekirungi omukyayagala kuba twagala Uganda ensi ekulaakulane twagala abakungu bano kuba nkabeera katale k'amaanyi obudde buno mwalimu ategesedde abantu abali awo abagenda okudisplayinga Uganda biki bye batunda Uganda tulina innovation ki Uganda tulina ki nti abantu baddeyo ng'alidde ku kintu kyonna ekyomunnauganda akakase nti bannange enensi kyekyo buli omu kugenda okyaleyo ne bannayuganda bwe banaakaaba ne balaga ekifaananyi ekibi olukiiko lujja kuba lutusaze busazi lwaki mulema okumanya nti mukolera banga pro-soviet amawanga g'abazungu kweko okuswala Uganda kwe yatuuseeko baganda baffe mikwano gyaffe embeera bwekyo bweri bwe batyo bwe tuwatuuse kweko okuswala okw'enjawulo kweko okuswala okw'enjawulo kwe tuliko baganda baffe eno yo Uganda yakuswala buswaza tuliwo okuswala buswazi omusajja atuswaza enkya n'eggulu bwe babadde bamanyi tebali ready baaki babadde bateeka zi summit nga bamanyi tebali ready okujjako okwagala okuswaza eggwanga lino ne basajja mmwe mulibeerawo ddi nga temuswaziza Uganda twabakola ki mubikola tufiiriza tufuula bisekererwa kiki ennyo kiki ddala muli nga mukama waatalya nguzi one day one time nammwe mujja byejjusa mujja kubyejjusa bino bye mutukolako mujja byejjusa nebeereeyo nga mukama abayise mu ttaka lyammwe artist ebbugumu lijja kujja lyokya amagumba gammwe bannange mutumenyeza nnyo mutuswaziza nnyo mutwanise nnyo ne one day one time